naye nga bwali mu kutegeka naffe tubeereko n'ebifo ebyaffe ti omuntu aveeka najja mu ssinzizo nga tazze kulogana kutta tazze kunona mulweza azze kkuma byoto kusaba Katonda ng'ayita mu buwangwa kye ye tageti yange. So lwe ŋŋenda n'okutongoza ebyamagero abangi benze enkola eyo mu bivvulu nga batandika liyiga yakulekera amaanyi watwala empeta zayiga empeta nyina z'abamweya nasi zayiga. Ŋŋenda kubalagako olwo nti bo bye bakola mu linnya Yesu mbikola mu lya jjajjange bamweya. Sikugaana genda muzikiti naye nkugamba otegere Katonda ne bajjajjaabo, otegere nti okunaaba olweza n'ebbombo si kya sitaani, otegere nti olubugo si lwa sitaani lwakomagibwa jjajjaawe eyalujja ku muti omutuba. Otegedde bulungi? Mulekeraawo okuvvoola obuwangwa n'ennono. N'omulokola akimanye nti waba abuulira enjiri abuulire kutwala abantu baaga zisansi kubajja mu kukola bibi. Kyova olaba nti abazungu batusinga. Kansimbyo kino, omuzungu bw'okola essinzizo n'oweza abantu 4 oba 5 mu nsi z'abazungu, gavumenti etandika okuwa omusaala. Kyova ogiyambye ku bamenyi b'amateeka, ogiyambye ku baali badde tebalina byakola bamalaaya baki bonna okubatereeza n'obasita mu layini ne bategeera Katonda ate ne batereera mu nsi yaabwe okubanga tebazza misango. Naye kati ffe abakirimu twerwanako nga bakaana kambaata olw'okuba nti gavumenti teritegeere ebyo, naye tujja genda tugisomesa ebikole ki ebitegeere. Kyova olaba nanyiigidde nnyo abasajja abamu. Kino bannamawulire mukikwate bulungi nnyo ate njagala bannayuganda bakimanye n'abali ebweru w'eggwanga bakimanye, lwakuba nti nze mmanye embuyaga efu wayimiridde. Kyova olaba pasita Yiga bwe yampulomotinga ebintu bizibu n'oluyimba lw'omugugu 2015 n'atuta bannanga abasinga baaseebengerera kuba tebaalengera. Nze yampulomotinga mmanya nti enkya bw'anaavaawo ntandikirawa. Kyova olaba nze Yiga kuva lwe yanta teri pulezidenti ayinza kugamba nti Nduga yali akutte akakadde n'akampa nkuba oluyimba lwe. Teri pulezidenti ayinza kugamba nti Nduga nali muyambyeko. Era wano omuntu abadde adiringa nange sikyogera kuba woli nakuwa ne show yabwereero gitimbe bwomanyi oba oluddewo. Ekyakumpeesa ekivvulu nti nze ndi muzaalwa yeeno sijjangako ku Buddu ne nkunoonya mu nkwata ssente okuba oluyimba, naye bannabuddu ennyimba zaabwe bazifuna kubanga ozikuba. Senga ne bannakampala babadde nga mmwe, senga ffe tuli waggulu nnyo, naye olw'okuba nti bo bwe baalaba Yiga yabawanga ssente empitirivu bwe yavaawo eyo ne pulezidenti omwe yagamba gwe tutunyumiza bwavaawo naabwe Yiga abadde atuwa ssente teyamanya kye naabeera nkya. Naye olw'okuba nti omuntu aliko emisambu atamanyiira nze nsoolobye mu bannange era nkyatambula era neyakyogera budde buna neetaaga naye ate okujja wendi. So kati nanyiigidde nnyo abasajja, ngenda kubaatula amannya ekibi kyogerwako embizi sinva. Nze saagala kulimba muntu nti oli mulungi ng'oli mubi. Nze omukazi waba mubi mugamba oli mubi. Ontegedde bulungi? Mukulu Balunywa oli promota kiddamu, mukulu Balunywa oli promota. Muzeeyi wange Abe Mukiibi sikwogerangako bubi ate era sisobola kuddamu kwogerako bubi, era tokigamba nti omwana yanjogeddeko bubi. Njogedde kino lwakuba nti nakunyiigidde olw'okuba nti ondaze ekifaananyi ekyobutanjagaliza. Balunywa ne muzeeyi Abe Mukiibi mundaze ekifaananyi ekyobutanjagaliza. Nze ndi mwana Munnayuganda, ndi Muganda, mpulira bulungi. Mmengo njiwa ekitiibwa, Obwakabaka mbuwa ekitiibwa. Simanyiira buwangwa bwange. Ennyimba zenyimbye tudde ku nnono zisomesa abantu kwagala buwangwa. Bwe mba nsomesa eby'ennono ebyobuwangwa byaffe kitegeeza mba nkunga abantu nti omuntu ayagala ennono ye. Omuntu bw'ayagala ennono ajja kutegeera nna lwaki ayagala Obwakabaka. Naye mugenda kutufuula ababi. Bwe nnaayogera bino mbyogera abamu mugenda kutandika okugamba yatabadde Obuganda, naye nga sitabadde Buganda. Njogedde ku Balunywa naani na Abe Mukiibi. Mukwate essere zange muzintere ku ssimu nkube mu drive abantu basobole okumanya ekivvulu kyange ekyampeesaayo ssente ezo gye muli kukuba bulango ku CBS abantu bategeere show yange kuba CBS radio ya Buganda etambula. Ffe tumanyi radio yaffe tugiyita ya baffe yabavubuka ab'omulembe omutebi. Kati obanze mumpita bwa mulembe simanya mulembe Mwanga oba mumpita muvubuka wa mulembe mu yange no president yali simanya mulembe mu Miini oba mu Bote sibitegeera. Ndi muvubuka wa mulembe Mutebi. Radio mugamba radio ya Buganda.
oli kabaka waffe kwe nandibadde ntandika n'okuwulira oluyimba lw'ennono nalwo terukubwa nyimbye twezuule nga tudde kuno nenyimba tezikubwa olw'okuba siina ssente kyokka ne bannanga bannamawulire abanyambye zitunda mu nsi babloga ba tiktok baani abanyambye zitundibwe neŋŋamba kati kentegese culture festival ntumbula byabuwangwa na nnono mu nsi ate nenjagala mu nkubira obulango era ne mugaana obbukuba kubanga nayimbye oluyimba naye kirabika oba kakodyo kabadde kakwagala kunziba oba mwabaddemu nga bituufu kuba message nziina ku ssimu nga mugamba nti oluyimba lwe nayimbye yaddewa kabaka wange bwe tetusobola kuyisa bulango ku leediyo eyo olw'okuba nayimbye bino message njiina ku ssimu egamba ndugga tunamuyamba lutya nga atandise okukola ebyo mwakyogedde mmaze fulumya luyimba oluyimba lwe muliko newe mutalukuba lwadduse edda mu nsi siina gwe navumye nayimbye nga mmanje kabaka nga bannayuganda bannange abaganda bwe babadde bakola ki siina gwe natabadde siina gwe navumye naye kati mukulu balunywa ne muzeyi wange abe mukiibi mwemba bwe twandibadde twebuuzaako mu entertainment mwemwe tulabiddeko okwagala ebintu bino mwandibadde mugamba nti omusajja ono okuva yiga we yamuta tetumuwangayo 10 lwakulya wadde okuba oluyimba lwe ku bwereere katukole ki katumulangire obulango bwafuna abantu mumunjagala kubanga ndi munaku bwe mwandaba ewa Museveni ensi nenkyawa mbu nno nali nyenze kulya sente nali sinonye sente kati ate nammwe abaani nyambye embeere bulungi era ebulango muganya okukuba era ebivvulu binsale otegedde bulungi mumpe sere zange saagala kwogera bingi siina kyembaagaza sibavumye sibavodde temunjogerako bubi muyatabadde obuganda njagala sere zange nze ŋŋende nkuba edrive ennaku zimpeddeko mukwate ejjugu lyange miliyoni 6 ezo zijje zigende zikube miliyoni 6 sebo buli drive ya mitwalo 5 buli nnaku zibe ennaku 12 abantu baba bategedde ekivulu kyange muleke nawe mbeeko obulungi mwe mwagala mmwe muba obulungi mweka ye mwe bannamawulire abasajja bansi omutunula muli wano banzi bamutunula omwana yabuuza babiwulira balunywa amanyi lwaki sereza ziri mu ofisi ya muzeeyi abe muki ye yakulembera ozitwala byonna sente zenjogera kazimanyi ne muzeeyi abe azimanyi kati bageraga nabavumye zabanja okubanja kibi mwana mutujemize eze muntabadde nze ndi mulalu mwana muntabadde oba nabanja kabaka kyekibi nze mumpa akaja kange nze mumpa amaja gange mwana byebyo yes embeera bwe yeyo ndowooza mpozi ngeriyo twetaaga abagenda okubuuza ebibuuzo endowooza tufuneyo nga basatu tegeezeddwako nti akadde tewali okujjako nze njala kukubuuza lwaki mu bifo byonna emasaka walonze Rastani Gardens kakati ekyanondesezza ekifo kino ekisooka kigazi ekyokubiri kya mirembe omuntu bwajja ne musamba ogunaaba gusi ojja kula akawewo nga mwana ate wano Rastani eno erabika wakkirawo emyoyo kuba era nze omusamize yatulwako empewo sisobola kulonda kifo kitaliimu mwoyo gw'abajjajja wateeka okuba waliwo lwaki bamweyana ate n'abanda byenva gabula wali wansi wabamwe tegeeza muno bamweyana yatuula waali saavisi nnungi buli kimu kati tuzze wano tetuli mu mayumba naye tulinga abali mulumu kawewo katufuuwako ate ekirala nti bw'oyogera kusinza ku audience gye nnoonya n'abantu bensuubira wano we wajja okubamala Mwami Hassan Nduga nkulamusinza ita bamweyana kabona jajja abamweyana nkulamusinza se ekibuzo kiri nti promotinga culture enyambala eneeyisa n'ebyobuwangwa naye wenkutunuulira oyambadde ebyabazungu bye tugamba nti okuviira ddala ku nkofiira paka wansi tugambe nti bibadde biweddeyo ebyakalica okubyambala kakati omuto gy'amanyi enkuba gyetonnya kati gwe wawulira kalica walowooza mbogo zokka
naye bwe twogera ku nyambala si buli anayambala obulungi nti ayambadde lubugo. Nkunamye sikunamye. Kino kyambalo kyatungiddwa nga kyabakabona kyabajjajjange. Namajolobero gabamweyana gwe nasamira gwe musambo omulasita yayambala bwati. Bino byolaba nvimba bino byamubanda gwe nasamira yabisabalaga kati yambala bwoti. Bwe nali e Kampala wandaba mu byambalo birala. Kitegeeza kati ate ndi mu bwabamweyana okitegeedde omubanda sizze nga mulangira. Bwe najja mu bw'omulangira ate nja kutuula mu ntuula ndala. Bwe najja nga ddungu ojja kunsanga n'ebifundikwa lasita Akasembayo ewa Pastor Yiga waliyo n'abayimbi bangi okuli Bena Namisinga. Abantu abo batuteyo ku budde n'obayita obayingize mu nnono yo. Obuzibu bwe nnina lwaki nkozesa emikutu gyammwe. Bwe mba siina simu nga simanyi wosula toli mukazi wange tinaakufa okasingako kireza nnina kukozesa mikutu buli awulidde omulanga ajje. Anaaba tasobodde siina buzibu kubeera bwe twali e Kampala waliwo akavubuka ke bayita Mumanu Mwanje. Musajja muvubuka musajja omukadde oyo yajja n'ampisaamu amaaso. Waliwo omuwala omu yali azze kubaali mu conference ne bamulaba yamuweererezaawo message nkulabye ku kitimba naye muli babi nnyo oli eno mu kibiina kyaffe naye mmwe kati ovudde mulokole olina omusamize n'otunuulira embaata Bugemeze yayimba babagamba komaweeka kitaawo akulindiridde badduka badda mu kkanisa. Kitaawo gye yali nga tomanyi bamuziika so kali mutegeere nnono mukomeweeka si wala na Umar Mwanje nabbi omukazi kyali wange Bena Namisinga buli muyimbi wa revival ng'owulira kikkakatikako okujja mu kivulu kino jangu wabula gwamboola ne bw'oba wa famire yange ng'oli mwana wa kitango bannyange ng'omboola mu byennono tolinnyawo nkiddamu ne bw'oba mwana wa mama wange oba taata wange ng'owulira byenkola obiboola tojja bw'ategeera byentegeeza jangu otegedde bulungi bamweyana nsanyusa okusisinkana oyogedde ku nsonga era omulanga nkakasa mukulu Abe Mukiibi ne Baluga Promotions babuulidde bulungi nnyo. Ekibuuzo kyange kiri nti ozzaako ki kubanga mu kyonna weetaaga ssente kubanga ekituufu kiri nti obulango baagaanye obbukuba singa bagenda mu maaso n'okugaana obbukuba nga ne ssente tebazikuwadde kikyozzaako. Kati mpulirize bulungi ebiseera ebisinga bagamba akanyoomonyoomo mumanyi we luggwayo akanyoomonyoomo bagamba akasajja kampi kagayire mitala otegedde ensanafu oyinza ozirinnya naye ate gwe oba oyaluma ati mbi zituulemu. Kati abasajja abo singa tebaakuba bulango bwange kuba si kyabwagala tebukyangasa njagala sente budde bweddeyo njagala sente bwe batampa essente ze nnyinza obutagenda kubanga baba n'abakuumi owaayo sajja bali mu gavumenti be balina abakuumi be balina emiggo be balina kisaala kubwa naye nja kukuma ebyoto bwe bataabikola emyaka gunaagenda okuggwako nga batandise okutegeera gye bali bayinza obutavaayo baga nti owaayo akasajja katusensedde naye mmanyi bamweyana mulalu guno omukolo gwabamweyana si gwandugga nja kubatabaalira mu bwempewo nze mbalaalise mwe muyita abaloga ababi naye omulogo taba mubi mbaddamu nze oyinza okunnyooma obutono naye tomanyiranga abantuula ku mutwe. Kino ekivulu kyenkola si kyange kyabajjajjange kuba tomanyi ani yantuma bikola. Bwe nabeere waayiga nga nnyimba wali tobiraba nga mbikola toweebuuza natandika ddi era nava ku ki lwaki nnyimiridde bwe nti gw'oli gavumenti antabaala nnyima obujja bwange. Tutaga ekibuuzo kimu kyokka tuveewo bikyali bingi naye obudde tufuneyo kale bibiri beti n'omulala omu. Jjajja Bamweyana ebbanga ly'omaze Masaka ate ng'ozaalibwa eno ng'otambula ab'e Masaka bakwenyumirizaamu ekintu kiki? Ate bannenyumirizemu nga n'abakubula ngo banzibye bannenyumirizemu nga bazze wano ne bajjuza ekifo nfune ssente. Ettaka ndirina ekyabakuza wano waffe yiika namba wano ku lw'ekisojo
ekyalinguza kwe njagala oteeka essinzizo ly'e Masaka eddene Kampala nazimbye esabo wano njala ateekawo ssinzizo kunange kubateerawo ekintu ngambe nti abalwadde mugwere wano mbeere ng'abeewaffe nyina kyembawadde ekitegedde wuliriza amaka gange ag'omukyalo ndi mugateeka eno Kampala tuteekawo wakuwummulira kuba tutukolerayo naye amaka ni mugateeka wano omukazi mujje wano kikoma bukoma nkimi nga 9 ogw'omunaana ngenda kwanjulwa kitegeeza byonna mbikolera eno kati mwagala munenyumirizeemu mwampagira ddi nga mbadde sikolanko wano kivu kitegeeza mujje ku eno show yange esoose mugijjuze nange nzije mu kyemumpadde mbeeko kyenkola munvunaane titwakuwagira tewatukolera waffe kati ate munvunaana bye mutannampa jajja esaawa eno omugagga lwaza mutuuze weeno yaggwamu bw'oba otunulaba oti mu bibbo byolowooza kiki kyabulamu kiki ekimukawanga andi obuzibu nze sigulira namagwe youtube nkeberera emitwalo 2 mumuleete mukebe ajje wano bwanajja konsati mukeberera bwereere